Mukulembeze wa America Akinze George President kolere kale tubaniriza ku mukutu gwa Kaifa shinga bulijjo ko tusinziro gezaako okubanga tubaweereza nogezaako okubanga tubafumbira ebyo bye tulowooza nti muna abinyumirwa bibagattako oba oliawo n'okusomesa fenge ngombo yaffe bwegamba nti mu bye twogera ebingi londamu ebyo byolaba ebikugasa era ebisobola okugattako eby'omukisa gy'oli wabula byolaba nga tebigattako ebyasobola birekera ffe kwaffe tuba tubivunaanyizibwa kate ffe tuba tubyogedde tukomyewo nate ne muganda wange George ogezaako kumenya ensonga ez'enjawulo era nga tusinzira wano mu ggwanga essuubiza abasinga muyinza obutayagala kukiwulirako naye eggwanga ery'omubisi Mugaba Katonda yamanyi bwagereka ebintu bye tosobola kusisinkana mugagga n'okolima n'ogamba yebo lwaki bagagga lwaki balina ssente Mukama alina ensonga lwaki abayazimu wanga gwe teyazikuwa okitegeera nze siteraka yananyo ntuuko blood nzolaba ngenda nenteberezaamu nenda bwolinga avuga emmotoka katugeza abasajja abavuga ziblabas abasajja abavuga zigundi ez'emmotoka ezakabi zirambogini ngo omusajja oyulira omusajja bagamba emmotoka egula $2,000,000 kati ate gwe ebirowoozo by'olw'obunaku bwo ne bikuddukira noga kati $2,000,000 eziwezeza mu Uganda billioni wali 3.2 wali billioni 3.2 za billioni nga musanvu eyogenze wala sawa zino wenjogerera wali anoonye ekyemisana ate kashije kyembugambe naye nga omusajja ssente nga nzizeyo Uganda ng'oli anoonye ekyemisana kya 3 dola emuwano naye ate wali walamuza akamotoka ekya dola kati ensi bwetyo amazima ga Katonda mugulaba bino ebintu abantu oli asobola okukiraba neyeewuunya naye ng'ate ebiseera ebisinga biba bituufu kubanga amazima ga Katonda muggulu mu Uganda ensi mwe tuva abantu bakaaba obwavu majority bayinza okuba nga baavu naye gwe okimanyi nti mulimu abayingiza emmotoka empya abantu ababegakawo babadde mu nnaku nga bakaba bebekulu yaleeta custom mmotoka mpya kyolina okumanya abantu ngeri customized gwe kyolina omumanya ensi buli nsi eringa bweri ate n'abantu baamu nabo bajijjamu ekitegeera nti kati bw'ogamba ng'ekyoyogedde ekye Uganda ojja kulaba nga let's say 2% of our population balina ssente sebo tulinayo Uganda abantu balina ssente abantu bwe bali balina ssente nali lumu was it 2022 nagenda nga nva entebe nempaba nenkola kibakuyita okuwaba yes nenzigukira mu Arkwright kyankuba wala waliyo za apartment ezimalayo wala muganda wange nalina mukyala wange ne mulamu wange n'abala I was like wait kyali kiringa okuva ebwayise mu Kimombasa ne bakusuula mu Beverly Hills nagamba kino nga sikikkiriza nti ndi mu Uganda kati tukirize tugane the world is divided into divisions mulimu zi first class division second class division ne lower class division so tosobola kunenya muntu olw'okuba ye yazaalibwa nga wa first class division tosobola kera kumacha nonenyeza oli kugula kera kumacha kuleta Lamborghini nga gwe bayiwo basuze enjala tosobola wali wentandikidde nga nkugamba nti Mukama Katonda aba n'ensonga lwaki buli muntu yamutegekera wali osanga ate gwe yali kuwadde ssente oli zaalina wali linnyo ku bantu ate ffenna bwe tunaaba abagagga ani anakolerera segera zino engalo ziraba Mukama alina ensonga lwaki nti eno tenkana n'eno ate eno tenkana n'eno ye yamanyi nti oli bw'aba mugagga yeetaaga omwavu kuba usually let's say abagagga abalina companies ezisinga si yeekolera emirimu yeetaaga aba middle income yeetaaga anaayera tooyi anaalongoosa ekitegeera yeetaaga accountant nti bano abawansi ate be bayamba eyo company obeetaaga abavu baba ne idea nti exactly kubanga ye tosobola ogwe omulimu gwo wakola kampani onogiteekaawo but weetaaga abo ate bwe twandise bamufuna mpola kubanga bwogana tosobola banenya lwaki bali bwe batyo kitegeera kubanga ntuuko Mukama yatutonda nga ntuuko zaffe ate nga tonafa era si never know tewevumanga nsi
Anyway, you tweeted there just as a by the way, because it is what is happening in the world. Chekirize kigane. Naye ng'olunaku lwaleero Dine George nga wembagambye kugezaako okugatta ku bannayuganda n'ekyo ekitono kye tumanyi tesobola kutuufu era ogenda babuuza era mbakulekedde obeerenga obuuza ku bannayuganda namwenna gy'oli abatwegeka obwanga. By the way, twongera okubeebaza okubanga mugezaako okubanga mulaba channel yaffe wadde twali twasirikamu nga channel yo twagizikiza naye kati tugezaako okufunawo sometime okujiddamu tukomyewo nate mboliza kubatulaba manya n'eddoboozi George man Peter King Kong Peter Noah King George kyonna kyekiri onzikizanga neyandula nali kyali mu Dubai nga ngenda nenkola introduction nga neyanje abaliwo ku bbali nga ne bakwata kwegekayo omusajja abeeyogera asobola obiddamu asobola okutandika manya Ddoboozi Kaifash Uganda straight out Uganda to Dubai to the world alien skin of Dubai Bobby Wine of UAE King Kong Superman when you are mine ngani anyway mbabuuzizaako basebo ne banyabo abatulabira Uganda abatulabira mu US abatulabira Canada buli wonna woli tugamba wasuza otya osiibye otya kansuubire muli bulungi muganda wange nawe kansuubire oli bulungi nange ndi bulungi n'abeewange omukama alhamdulillah bulungi family yange eri bulungi pozi nyongera okutumira ku mama wange omukadde anzaala Lazia Nalugwa I love you so much mama entumira ku mutabani wange nkwagala nnyo nange bwentyo mukyala wange Angie ogamba ki abaana bange mwenna mbatumiddeko ab'enganda zange oyogedde ku mukyala simu yevuga soko gikebe isoki iyo yaganjikebe yo Aram beera nayo ereme kuddamu kubonyaabwe nziteekemu nanzijjeeko nonsijjako obuma zijja tukole nansonyiwamu katini tuli ba business man ewe babuyiseemu anyway George obutakulisa just n'obutamalira abantu budde olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu ebikwatagana ku bantu ab'enjawulo naddala nga ozze wano mu ggwanga eri America oba eggwanga lyonna gy'oba olaze naye bino ebintu bye tugenda okwogerako ojja kwesanga nga biri common ojja kwesanga nga eriye yali abirabyeko ojja kwesanga nga eriye yali akiyiseemu ogenda kwesanga ng'eriyo eyakirabako nga waliwo akiyitamu wesanga eriyo gwe bakinyumirizaako ng'akirinako idea so mu mbeera eyo embeera zino zonna abantu ze bawangaliramu ebintu bingi tugezaako okuba nga tukola ki nga tubirabako ebimu ne tubiyitamu ebimu ku ebyo ne tugezaako okuba nga tubi experience nga mu bulamu so tugenda kwogera ku muntu yenna ng'avudde mu ggwanga lyattu Uganda najja wano ogezaako okuba nga asikandi buleeki naga atagenda kuddayo waka naye mu butaddayo waka n'anoonya engeri kijjasobola okufunamu ebiwandiiko ebimukkiriza okuwangalira mu nsi eno mu mbeera yonna namugamba bamugenda mu asairi abantu bamugamba genda okole kino yitira mu bisaaniiko omulala namugamba weeweeyo mu kino omulala namugamba kola ki kati newabawo ne option newabawo ne option namugamba osobola okufumbira omuntu azirina osobola okuwasa omuntu azirina mu mbeera eyo so kati tugenda kuba of course nga tugimenyaamenya naye nga tubimenyaamenyera mu episodes kyobadde weesunga okuwulira notakiwulira kati kirinde mu episode enaabeddako so njagala tutandikira awo ogezeeko okunnyonnyola abantu okusinziira ku experience yonna kyomanyi nekyolabyeko ngoze wano tugeze tugambe ovudde e Bulaaya ovudde e Uganda yonna gy'ovudde otuuse wano osisinkanye George oba osisinkanye Kaifash alina empapula Kaifash n'agamba nze nkuwasa oba n'omugamba nti empapula anyway katusooke tutambulira awo neyanza muganda wange omulamwa mukulu nnyo katugezeeko tusomese abantu baffe ababasuubira okujja oba olwedda abali wano ng'oli stranded nga weebuuza nkole ki ekitegeera kubanga ekisooka bw'otuuka wano jjukira obeera limited ebbanga lyobeera admitted wano mu US oba olina okumakinga sure nti okoleramu decision kiki kyozzaako ngala okole asylum
asylum yegenderamu bintu bingi nti yanziruse waka bagala kunzita oba bya bufuzi oba bya ddiini oba bya mataka oba bya bisaaniiko byonna bigwa mu kiti kya asylum so long as ng'oli persecuted kitegeera bakutochalingako noga nti kati ngenda kusika handbrake ekisooka nga wakatuuka wano n'okulowooza mu myezi egyo nze we nagira gyali myezi 6 admission naye like period gy'obogenda okumalamu yes okusinziira ku visa yo yabeeranga myaka 2 naye wotuuka mu US bakuga you admitted to this date ebeera period ya 6 months naye I think kikyuseemu majukira kati visa yakyukamu e Uganda yali ya 2 years kati yakyukamu ya myezi I think myezi 2-3 kitegeeza ne admission yawo naye yakyuka ate sobola yokuba ya 6 months okitegeera nti bino ebintu bikyuka we have changes buli dakiika oyinza okuba akwogera kino ate ne wabaayo policy change bwebaawo then ng'ekyusa bintu by the way balina okimanya it depends on the president ono aliwo tasinika manyi kati ng'ekyo kivuddeko let's say otuuse wano kola decision nze ng'omuntu ngamba omuntu nti kola asylum obeere independent that's my opinion okitegeera olw'ensonga nti saagala odependinge ku muntu kitegeera oze otuuse wano woba omanyi nti omuntu oyo temuludde before gwe okujja wano temuludde nga mukwatagana as a fiancé boyfriend and girlfriend bw'otuuka wano already mbadde mwogera ekya marriage ekyo kyayinza okwanguwa singa mubadde muli in touch kitegeera kisobola okwanguwa but most of the time omuntu mugamba nti kola kino ekya asylum olw'ensonga nti ojja kuyimirira bw'omu story yo gwagimanyi kitegeera usually bw'otuuka wano of course tosobola kumanya ebya wano nga bwe bitambula olina okulaba w'otuukidde wonna community gy'oba otuukiddemu omuntu gw'oba otuukiddemu oba olina okumwebuuzaako n'owuliriza bye bakugamba then naawe n'ojjamu then n'osobola okukola ki okulaba kikyozaako ekyo kimu then ekyobufumbo kyekisinga okubeera ekiri easy ye process eri easy joje nga tonavaako wali ogambye nti wali badde advising omuntu najja first of all okola asylum kiba kiganye n'asalawo to resort to marriage alina okakasa nti omuntu oyo babadde in contact but nzize nsisinkanye wano muna-Uganda banyambye simumanyi tamumanyi ne bangamba oyo guy asobola okukuba empapula ndi mwana wa buwala mbadde nzija mbadde ngenda kinyonyola kubanga kintu kinene kubanga ekituufu kiri nti let's say bakule otuuse wano kyembadde nkugamba nti owa marriage gwasalawo nti kangende ku marriage jukira waliwo specific period of time gy'olina okukoleramu decision eyo n'oteekayo empapula okitegeera owa marriage kitegeeza nti bw'otuuka wano ekisooka olina okugenda mu kooti babagatte kitegeera oba mu kyaki ab'emizigiti by the end of the day certificate eva ku county kitegeeza nti eyo process yesooka si byaga nti nzize eri mwami anteereddeyo omukyala anteereddeyo no ekisooka kusooka kugattibwa wano si kujja na certificate y'okuva e Uganda oba wa wonna woova otuuka wano ofunye omukazi wo ofunye omusajja wo musooka kugattibwa mugenda ku county sente buba butini dola zammwe nga 8 nga babagira nga mukazi ayimirira eri nga mulayira empeta nga muzambala officially nga mufuuse baki bafumbo kati awo oba otandika butandisi kitegeera kati then ate waliyo process ey'omwami bw'oba wafumbiddwa omwami aye kati omwami yaba alina okukusabira empapula kale ate gwe omukyala obeera beneficiary kitegeera ate bw'obanga gwe mukyala omwami gwe citizen omukyala gwe wasizza omwami
katushogere wekyo mbadde ntidde kyogera naye bwekityo bwekyese baba wasanga batu wasanga so long as whoever is a citizen kasitoba citizen whoever owns the papers yes no wasa omuntu gwowasiza gwabeera petitioner or applicant gwabeera kakulu gwobeera omukulu abeera beneficiary yensonga lwaki lulina kugamba nti I advise omuntu okukola asylum nti you are one person decisions zonna zokola zibeera ku muntu ogwo ekitali ku marriage there is a petitioner and you the beneficiary awo kati ola nti mubeeramu emikono ebiri obuzibu bwe bujiraawo. Okay. Yeah. Then question mbadde nsooka kulambulula ekyantu bakitegere the first thing you do is to make a decision. Kiki kyengendako kiki kyengendako but kwebyo byonna jukira we have specific period of time mwe tulina okukolera ebintu awo wenyini njagala mbulizeewo atulaba ekibuuzo onyonyodde omuntu nti ebyo byonna olina okuba nga okoze okusalawo wenziza abantu abandisiivingidde bampa amagezi ag'enjawulo nze ndaba waali taddeyo kino oba katikatugeze nze ndaba waali taddeyo ebisaaniiko nze ndaba waali bagambye oli kino nze ndaba oba ogende ku marriage nze ndaba oba ogende ku byobufuzi nze ndaba ogende kati when do I decide nti kino nze kyenjagala oba kino tekinkolera nga already nina force emabega endiko yeeyagala ngende mu ekyo kyeyagala era ng'eŋŋamba ffe tugenda kufunira agenda okukuyamba. Okay, ekyo njagala nkikugambe America unfortunately when you come to America what you have to know gwe andaba nga tonaba kulowooza byakujja wano gwe manti okulinnya mu America board oba otandikidde kye bayita zero nebo obadde oba ozeeyo nga ka baby from ground kati bw'otuukawo what you have to do is to listen. Okay, bw'omala okuwuliriza gye natuukidde onaŋŋamba kino onaŋŋamba kino kati gwe nodda emabega n'ogamba nze nga George kiki kyensobola baŋŋamba ebyobufuzi kyekyo baŋŋamba ebyekisaaniiko baŋŋambye waliwo ekikazi wali nsobola okukigira n'enkiwaayo kyenkiwaayo naye gwe ng'omuntu n'odda mu mabbali ng'omaze okuwuliriza n'ogamba nava e Uganda ebyobufuzi nali nkola ki mbitegeera kuba bino ebintu olina kubanga obitegeera kale ne bwe tobitegeera nti Uganda wali tobitegeera olina making sure okola research ogezaako okumanya olina okwesomesa olina okumanya otherwise ojja kuba muntu omu ng'oyimiridde wali bakufumita ebibuuzo byo kwegamba decision yonna gy'olina okukola edipendinga ku ekyo nti gwe ng'omuntu olina okudda emabbali ogambe ngende n'ebisaaniiko malako nsobola obinnyonnyola ab'ewaka bwe baba bampulidde ndi mu bintu ebyo binga like okitegeera kibanga kugwe ng'omuntu okumakinga decision y'okulaba kiki ky'osobola obwongo bwo kiki kye busobola effect gye kigenda oteeka ku bulamu oba eri famire yange kiki ky'osobola ate ebyo tubyogera mu Luganda mwe mubitegeera kitegeera tetusobola kudda kunnyonnyola ebintu ebimu tuyinza butabyogera oba otegedde kye tutegeeza nti bwoga nti ngenda ku bya kisiyaga nti waliwo consequences ezijja nabyo kitegeera bwoga nti ngenda na byabufuzi then olina kumulabika nti obimanyi oba weesomesa okola ki obimanya kitegeera muganda wange. Another thing kyenyinza okwongereza okwo nti buli loolo gy'owalirowoozezaako nti it is the best for you to take on waliwo akagamba he or she alleges must prove. Okitegeera kiba kitegeeza buli decision yonna yonna gy'oyagala okubanga okola you have to make sure nti efollowingibwa ne kye twaliyise proof nti bw'ogamba nti ndi muli wa kisaaniiko olina okubaanayo n'obujulizi emabega obubaakinga ekyo si byaga nti naze nenkola story nti nekigwa no olina okuba n'obujulizi. America yo teringa nga bwe ŋŋambye nti nga bwe wagambye ensi nsuubizi nti buli kyoyogera
buli kyoyogera kuba backed up with proof, with evidence. Yes. Ekikyo mukitegeere. Evidence eyo bano abantu bo bootuukiddemu be bakubuulira kyekiri kyengambye wuliriza bajja kugamba tuokola kino ABC then kati gwe n'osengejjamu n'olaba kiki ky'okyuzinga na biki by'ogenda okola ki okwetaaga. Ate oluusi tubaayo omuntu ofuna ka email k'omuntu n'ogamba owaayi mbadde nsobeddwa wano omuntu n'akuyambako naffe twajja nga tetukoze eki nga tetubimanyi. Ekisooka tujja na mindset ega nti nzize ku kyeyo kitegeera. Si ffenna kuba mulimu abajja nga ddala ba student kitegeera n'atuuka wano nga ye omulaba yeesibye aliko bino ebyempapula kyagala nakola kinabima naye ate nabo sometimes baregretinga luvannyuma baba tebakozesa mukisa gwabwe okugira ngeri gye bakolamu okulaba nti beenyweza wano kikulu nnyo ekyo kitegeera. Then waliwo ajjanga student ye naye nja kusoma nja kusigala mu ssomero nga bwe nsoma bwe nkola akasente katini then later nfuna omukazi muwasa oba nfuna omusajja mpase then but yonna kiddayo eri gwe decision eyiyo ng'omuntu. Ffe tukubuulira tukuwabula ne tukuyamba but at the end of the day gwe ng'omuntu oga nti byabufuzi kati making sure oweesomesa ofaayo okumanya boga nti nvamu nti mbadde nva mu kibiina kya nuupu. You must prove okitegeera olina okulagako byokoze biki byokoze what happened. Kale kwegamba weebiri forms zibeerawo application forms zibaawo bakubuuza buli kimu n'okiwaayo then n'ogatako evidence no submitting naye eriba topic kubanga kintu kinene ejja kuba topic ya lulala. Tubadde tugezaako okulaga wano nti first of all you make a decision. Remember we have limited time. Mukusalawo kwaffe luli ffe twalinanga emyezi 6 kuba bw'osuka mu admitted time n'omala okuwaayo empapula oba ne bamala okuwasa n'obateekayo empapula nga tebakikolera mu specific period of time gye wali admitted ate obeera illegal because wasabira out of the admitted time. Akitegeera si byaga nti nzize maze wano emyaka 2 oteekayo gwe woyagali oba bakuwasiza we baagala olina okulowooza ku time. Usually manyi nti that decision is made at any time. No, that's kati ogenda kwekanga ng'oli mu overstay. Once you have overstay then ate you are illegal. Ate wembanga mbadde nkola extension, visa extension. That's okay bwaba bajja province. That's okay but be batini ababa bakimanyi. Ekitegeera njogera ku muntu kubanze nkimanyi njogera ku muntu ave Uganda oli desperate kanziruke noonye ekikumi otuuse wano abamu tetulina abaganda baffe tolina gwomanyi kat all of the sudden ebintu bikyusa olina okukola decisions ez'omu. Ekitegeera tuli mu kusomesa abantu nti ojenga okimanyi nti bw'owulira abantu bakuga nti empapula nzibu biki bintu bingi by'ogoyinga through. You have to think, you have to listen, you have to decide but mwebyo waliyo ne limited time gy'olina osalirawo. Si gwe kujja wano visa yo ya myezi 3 aye n'otuuka wano omalawo emyezi 6 ate oteekayo asylum kati you are illegal. Wogendedde osaba asylum you already illegal. That could be one of the grounds ezikudenying such asylum. Sajja asobola oga nti no wateerayo wano kadirisa wali omaze lwaki walwawo. Nakitegeera ate ekyembi ono omusajja kati aliwo n'ebyasayiramu byagootanye era tubyogera batukimanyi. Jjukira kati yakyusa nga ogenze ku embassy. Actually before ogenda ku embassy mu form gy'ojjuza application form eya visa. Ekitegeera ng'osaba visa okujja ng'oli Uganda ojjuza application form yo bakubuuza mu nsi yo olina kyotyamu olina reason lwaki tosobola kudda olina persecution olina tocha yonna gyotya wane mu ggwanga lyo kubanga tuyamba oba muna Kenya oba muna naye kati form ziba za updating kati ekibuuzo mwekiri
But the moment you say yes, chitegeza nti interviewer mikisa mingi okuma visa kubanga oba omaze okumulaga nti sikola kisidda America yazibuwadde. Yeah, ate then bw'omala otuuka wano ng'eri wagamba nti tebakunoonya teri ayagala kutuusaako bulabe ate n'otuuka wano biteeka oli ajja kujjayo record eyo embassy agamba why luli we twakubuuza ennaku z'omwezi weziti owagamba nti olina gw'otya aye bw'otuuse wano oli mugamba nti olina gw'otya toka kati ate America kye tulina okumanya nti teziringa nsi ngezi zetuvaamu tebatwala luli twayogera ku kintu nti they don't take things for granted. Leero bw'oyitira mu kituli kino nkulayirira bw'ayitawo ebbanga kini baba bakizibikira kubanga they follow up. Fe wetwagira obudde bwe twajja bye twayogeranga ku embassy bwe batuuka ekiseera bajja ne bagamba lwaki wagenza omutwalo ogumu mu America nga gonna gukozesa wakomyewo abantu 2 muleeta application forms ne bazitanga ono yayogera kino bwe yatuuka yate n'agamba kino ono yayogera kati ekyo ekituli ne bakira ne bazibikira. That's why tulaba changes gwemanya nti bwojja n'osika handbrake gwemanya nti oyina oba kiba kikuyamba naye oba olina omulala gw'ofiiriza kubanga ekyo ekituli ky'oba oyiseemu ate bajja kiggala naye ng'ensi bw'etambula ensi nga bw'ekyuka ebintu ebisigalawo ebyo twabagambye ebintu bikyuka kiringa abanoonya visa abantu banoonyeza visa emyaka n'emyaka omuntu n'agenda emirundi 7 naye ku gw'omunaana ne bakola ki ne bamuwa visa. Toba discouraged oba olina ekirooto kyo gwe sigala ng'okigoba naye beera muli mu bwongo bwo beera ready to adapt be ready obwongo bwo okutandika ekitegeera tugaa nti ate bw'obanga actually many times kijja kutudda kuddayo ku biro ebyobufumbo naki tubadde tubawa preamble okujja mu America okugenda e Canada ogenda e Switzerland ogenda gwe solongazi oli ku kyeyo kyolina omumanya mu bwongo bwo abagenda Dubai abaana abagenda zikata kubanga I have seen many times ekitutawaanya bwongo bwaffe gye tuva our mindset tuva mu third world country nojja mu first world country ebintu bwe babikola biri ku speed kati gwe nolowooza nti oyagala kwefuula mugezi kitegeera n'odduka emisinde weekanga otomedde era most people munanjuli abagenda Dubai kati nga mu abagenda Dubai ku contracts ekata biki most of the time sente zisooka contract y'emyaka 2 tolina kyozikolamu kituufu kuba kuyiga kituufu kubanga gy'oba ebintu babyanjawulo ate wootuuka eri kati oba otandikidde kuzira abamu ova Uganda tomanyi stove tomanyi range hood otuuka mu nyumba ya Morocco ng'oyabya microwave y'omusajja oteekamu meto naye kyabuvunaanyizibwa ddala okugamba nti buli kasente akasooka okufunibwa ku kyeyo ak'emyaka naddala 2 nti tekalina kaba kakwetegekera oba kaba kankyusakyusa ya bulamu bwo buli muntu atandika kubanga si bwe kiri si bwe kiri bakyembadde nkulaga nti ebbanga erisooka nga it's your first time kuba kuyiga kati mu kuyiga okwo bingi byokoleramu ensobi okitegeera ensobi nyingi z'oba okoleramu luli tokwatangako $2,000,000 kati musajja ati ogenze Dubai o savings olaba olinako $10,000,000 excitement nyingi abeebizibu Uganda bangi left and right koja anti mama ni kwegamba ogenda ovaayo myaka 2 nga nezikuzaayo ku contract endala oyina awalala woozisaba nga tewazisavinga because gy'oba ova gye tuva e Uganda our mindset ebeera yanjawulo nayo gye tuba tulaze. Anyway oyogeddeko wali emabega ku application visa ezakyuse naddala okubanga bongeramu obukolomoni obwenjawulo okubuuza olina ekintu kyonna ekisobola okukulobera okusigala mu America okuddawa e Uganda so nogezaako okubanga oteekawo
ebintu awo bye bakubuuza bingi ebisobola okulemesaako Omunnayuganda aliyo yenna akwatuuliza n'alaba yali agadde okumanya muntu kati mbeera ki gy'asobola okuyitiramu okufuba okulaba nga naye atuukako mu ggwanga lya Amerika oba oliawo ng'ate alina essuubi ery'okusigala okuba nga akolerera famire ye agezezzaako okuba nga asamba akagi n'ayitawo n'aba nga ajja mu ggwanga lino so waliwo engeri endala yonna kubanga tulaba nti omuntu okuyingira mu America ayinza okuba nga tayingiridde ku visit visa kangambe there are different categories of visa omuntu z'asobola okuyingiramu kubanga tulaba DV lottery yateekebwa ku pause simanyi ne batugamba emabega kawo ne batukyamusa bamaze okukola ennongoosereza the $1 gye bayongeddemu I think application fee eya $1 gye bataddemu egenda tandika okukola effective from this year, last year. Supposed to. Last year. We thought it was supposed to open on April this year. Yeah, I actually April this year. So, nekitasoboka era ne batugamba oba bali ba 2025 mu gwokutaano result zigenda okujja tetulina kye twakola ki kyetwala. So ali atulaba yeetaaga okwewuunya ngeri ki DV lottery ku pause immigration visa like ngoina Munnayuganda oba oyina maama wo bataata wo oyina baluganda bo ng'ali wano nga mutuuze immigration visa teziyingira ziri ku pause bwe tubanga ova Uganda visit visas baziteekako obukwakkulizo you have to pay a lot of money before nga tonnaba kujja embassy tugambye ku approvinze there is a way wosobola okusasulira sente nnyingi omutwalo gumu n'ekitundu omuntu okuguteekamu student visa million oli mwana mumeka student visa eryawo naye ebintu byawo kati tebikyategeerekeka ebibuuzo bibaako bingi visa kyawo endala a fiance there is a fiance visa there is simaya is it F1 fiance abantu gye bayingirirangako nga bazzo eyali ey'emyaka is it 2 years muganda wange amazima amatuufu kono omusajja aliwo kati bintu byazibuwadde ekituli kyendaba wekiri ye fiance visa nti yo ne bweba yandigoyinze under non-immigrant visa, right? Naye ate ye ekirungi nti bwe baba bakola ki babisengejja ate yo si bwe bagibalira eri bw'oba ogigira bw'oba okyuzinga naye ate bwe baba bagira ate yo tegenda nga bw'olaba ey'omwana okitegeera kati gyendabawo at this moment like a fiance visa gyendabawo omuntu mwasobola Abannayuganda basinga bagiyita muwoomya visa okitegeera kubanga olw'ensonga nti kati nga abalina abaana mu Uganda ng'oli wano mu America like waapplyingira abaana bo ebintu ne bitambula saawa zino Uganda eri among 75 countries ebateeka ku pause kitegeera nti tebasobola kufulumya kye bayita non-immigrant visa kitegeera immigrant visa tebasobola kugikola ki kugifulumya immigrant visa tebasobola gifulumya olw'ensonga nti omukulembeze wa wano yasayininga executive order eteeka kweza ensi 75 ku pause kati ne bw'oba applyinze era oli wa ddembe ojja ku applyinga kubanga bw'oba oli wano mu America USCIS kitibwa nti United States USCIS United States Citizenship and Immigration, right? Kati yo ate tekwatagana n'ebyeri kati wano oli wa ddembe okwapplyingira mukyalawo kwapplyingira abaana bo ng'oli citizen oba ng'oli permanent resident we bayita permanent resident oli wa ddembe but singa biba biyiseemu wano kwa process esooka ya wano kati nga tudde eri kati embassies ziri ezeri yonna baziteekako akapooza ako ne bagamba nti mufulumya visa bweti bali batusuubiza abalina bye bagenda osooka okulongoosa okulaba nti omuntu aleeta omuntu ate omuntu agenda kujja wano afuuke abeere nga benefitinga kumuwi w'omusolo osobola okubeezaawo omuntu oyo oba omwana oyo kati ekyo nakyo kikyali awo
waliwo abawaabira omusango tegunaba kusalwa nti oba n'oba kiri kati ekyo weekiri. Ekkubo lyendabawo saawa zino eryangu lya fiance visa. Ebisigadde tourist visa, student visa, wengamba tourist visa mwemujira it is mwemuli ne visitors visa. B2 B1 katono nnyo kuyingiramu awo. Yes, just njagala abantu baffe bongere okutegeera kati bwemba nga nfunye scholarship nga tugeze na applying esomero ne limpa full scholarship. Yes, era siro tebampa visa. Scholarship ebeeranga bwola invitation nti George nkuwandiikidde invitation okuva kati nenjikuweereza ng'oli Uganda nga nkuga nti nja kukyaza nze agenda okukuwa buli kimu nenkuteeramu byonna bye beetaaga my addresses biki kati scholarship ebeera step 1 nti woba ogenda ku student visa osooka eyo yonna gy'oli no applying ku university kati university bwekula nti nekusaba byetaaga obusente bwolina okuwaayo kasita yeeyita mu bintu byonna ega nti okay ono omuntu tumuwa nekuweereza admission admission eyo ekuyambako okuprovinga ng'ogenda ku embassy nti abaaye nti eno university ABC yakoze eki yampadde but ngojeko ekyo kati university gundi immigration bibabi anyway kankikozese bwentyo biba bigikwatirako wa ng'olede essomero lyeyamye okunteeramu buli kimu ngenda kumpeewa okusula mbadde nzija usually essomero is hard okuwa buli kimu katugamba abaweebwa full sponsorship. Yes, still ebeera bya ssomero specifically si bya nsula accommodation. Era essomero eryo before nga terinaba kuwa that scholarship bakusabaayo proof. Ebiseera ebimu bakusaba proof nti ojja ku affordinga okwesuza kuba tebasobola kusuza. Mulimu bwe bawa kiri hard kafi ak'ebyensula ebyo obijja n'obisanga wano naye essomero kiri ati manye essomero lirabye empeereza letter of admission si bwe kiri li-includingamu each and everything. No lyo ligenda okuteeka ku embassy tukuwadde kweno program gye wasabye esente zo ojamala myaka 2 ng'osoma sente zetukuwa za program eno bweziti accommodation na biki obuvunaanyizibwa abo era byebyo byolina okuprovinga ku embassy. Ndina sobola okwesuza nja kusobolanga okwesuza nja kusobolanga okwerabirira ate universal rose nesobola okuwa insurance. So mu bufunze ale yatulaba n'atuuliza America yakalubye America ate kati we yagenze yakalubidde ddala nti kiringa yuna gye muwulira oba gino emikolo waliyo NUP convention ejamu August waliyo bintu bingi Buganda bumu biki bo applyinga nowaayo akakasente aka registration bo bakuwa kimu invitation kati invitation is step 1 gyokwata ate n'ogattako esikwanga you have to prove ku embassy nti abaayi convention eno yampise genda kubaawo nakuweziti ku hoteli bweti ne bweti naye nze nganze nsobola ogenda nenebeezaawo weeks 2 zengenda obeerayo noleeta bank statements eziraga nti you have money ekitegeera kale ate ekimbi bagaseeko kiri ekyokusooka okudepositingayo akasente okuva gundi oyo akuinterviewinga ye yadetermininga sente meka zogenda okuwaayo naye tessuka ku mutwalo gumu kitundu oli asobola okubalabalamu naga nti teekayo akatwalo 15 kireetayo omutwalo mbadde manyi bazikoze nga ziri standard kiri kwoyo abakuinterviewinga system yo kiri kwoyo I think kidepending oba kyoba ojja okukola biki batessuka ku gumu kitundu asobola okugamba omutwalo gu depositing as a security deposit oba 5
naye still omuntu ojja wano ku America omuntu n'aleeta 15 ze million nga mmeka tuli milioni nga 18 ya sente nyingi kubanga okyalina ebirala paperworks biki ezo is just sente z'okwata n'okwasa embassy n'ogaa nti abaye sente ezo muzikwate bwe naagenda nenzikomawo nga mukola ki munziriza sente kati ekituufu kiri nti ku mulembe gw'ono omusajja ebintu byagize boga betanire nnyo muwomya visa abasajja bo bagenda bajjawa abakazi bagenda bajjawa kyemusobola okola nze ngamba omuntu beera nga strategy tandika oplaninge okitegeera oplaninge wango n'omusajja myaka 2 kuva kati tuba tumusiibula ebintu bikyuka mu Israel ebintu bikyuka buli mukulembeze ajja wane ekirungi ky'ensi zino zoyita ensi ensuubize n'ensonga lwaki Uganda tulwanira that change nti buli muntu ajja atambuddeko bayina kyakyusa nti Shafi bw'oba gwe president leero let's oyagala bya mizanyo right ojja teeka amaanyi mu by'emizanyo kati bw'ovaawo n'enzija nze nja kubanga njagala maybe ebyobulimi mbiteekeko amaanyi kati kiringa ono omusajja waffe ye yajja ku kya immigration akola ki afiirawo era buli kintu kyonna ky'olaba yonna ku immigration ye kwayagala okukolera erinnya baba IC abantu IC yatusuzanga netwebasa ngale bobo ine mpapula bagaba basajja bakutwala era nekireesemu kano kapozi ekizi waliyo primaries ezijja azityamu awo wetujjira omuzino midterm gunde ezo zimutiisa kubanga kati boteeka abantu kumaanyi house ne balonda aba democratic ne basinga ku republicans wesa nti oli president naye ate bali abakola amateeka naki basobola n'okwimpeachinga ku bibi byokoze kwegamba alina oteekamu ka handbrake naye ng'omuntu oba okitegeera so kati eyo yonna tugezezaako okubanga tuwulirayo gwe wena atulaba era bakunyonyodde ebintu ebyenjawulo osobola okuwuliriza n'oyongera okufunamu knowledge nakubwa gy'oyagala okubanga ojja kubanga tukirize tugaane teriyo omuntu atayagala kugenda mu America teriyo omuntu atayagala bawuliza abakasuku beerimba n'ate bwe bagenda ne banyumirwa teriyo omuntu atayagala kugenda UK okitegeera but it depends what are you going to do there okitegeera so mu mbeera eyo njagala mutukkirize tetugenda kuba tusuka wano olunaku lwalero naye bwe tunaba tuzzeewo ku episode yaffe n'abezzaako tugenda tandikira ate waliwo twade tutandikidde mu ntandikwa wabadde weesunga okumanya nkimanyi katogamba bavudde ku mulamu abalanda leero tubadde tumanyi kyetukola okitegeera so tugenda tandikira wali eri ku muntu yenna tugeze obozze nga kati tugenda kikubirudingira nga omusajja tannaleekawo mateeka ga makakali tukulage nti omuntu yenna ozze otuuse wano naye decision eri gyabadde ayogerako okoze decision ey'okufuna ekisajja ofumbirwe ekirina empapulo oba ekituuze kya wano oba ekikazi ekirina empapulo oba ekituuze kya wano tukubuulire ensonga eziddirira mu ebyo byonna na biki by'osuubira by'ogenda okuyitamu na mbeera ki oba na muntu kyono olina mubeerako otya okufuba okulaba ng'akuterayo empapula kubanga musobola okugamba nti you're married mugenze ne mufumbiriganwa naye that person behind you now holding waliwo application gye bakuwa gye olina okujja nti gwe jjukira obeera beneficiary kati yabalina okujjayo empapula ezo muzijjuze akutereyo okusobola okufuna green card so tugenda bimanya green card y'obufumbo eba ya bbanga ki tugenda kutwalira bbanga ki ate osooka ofilinga into citizenship ebyo na tugenda bimanya mu episode eddakaawo gye tunaba tuzzeemu okuba tusisinkana ne George nsaba onsiibulira abantu n'obugambo obusembayo tuve wano olwaleero till next time bannange ekisooka nkugamba commentinga kiwa ekibuuzo kyo gwe tugambe nti abaye njagala mwogere ku guno omulamwa tujja gwogerako oba gwa immigration oba gwa visa oba gwaki esebo likinga
sharinga, subscribinga kyekigendo tusobozesa okubeera wano okweyongera mu maaso n'okubawa bwe tubongera ate mubeere patient naffe tujja tandika kubawanga episode to episode twogere ku buli kimu ebintu ebyenjawulo mwebale nnyo tulaba sigadde nze George. Yes, so n'ebigambo ebyo tetugenda kuba tusukawo wano ejja sinze nkukubiriza wekumire ku mukutu ebyokumanya bingi bijja kujja tugenda kuzimbira ekifaananyi n'okutambuza mu bifo ebyenjawulo okusobola okwongera America okumanya America yetya kubanga n'America yennyini eri mu kilaasi eri abantu abagenda okugamba tuli mu America pakulimba ekyo kifaananyi kye bakusigira abantu babonaabona kituufu eri agenda okugamba abo gye babeera nange simanyiyo oyo biki byayogera ekitegeera nga ye obulamu bwabeera mutamanyanga nakoti abantu bahumule kituufu so better to stay tuned on. You are going to know a lot of things concerning your favorite country. Mubere bulungi till next time. We salute. Kumire. Taifa Shiji the broadcast. Peace.